kwanza amazima gennyini oyo mwana bwe tuba bakumuyamba ayina ekyamwambala nga kyetaagamu amafiina kumuwa ddagala kumuggyako omwana alina kye bayita olutwe buli gwayawukana naye amaliriza naye bubi nze manyi sagala nnyo okubeera wano kubikkirira ku buli muntu yenna ali mu nsonga eno njagala kumubuulira ensobi ze bwe tugenda okutereeza abantu Junior mukwano gwaffe Junior tikitoka munnaffe bloga muganda waffe naye ayina ekizibu baganda bange ekibi kigwana wala oyo mwana ayina ekizibu ekyamwambala oba baamwosera oba yagenda baamugaba mu kika kikyamu nze kankubulire buli akolaganyeko n'omwana oyo tebamaliriza bulungi si bafamire yibe si kitaawe ndowooza maama we yagezezaako okubikkirira ebizibu bye nga bwemumanya abazadde abakyala nze oyo mwana nze yamuleeta ku tiktok wano nze mumanyi situka naye nesitula n'olunaku lumu nga nina n'omuzungu wange yali ava mu America ne mutwala ku birthday oyo omwana bwe twava mu birthday enkeera yanjogerako mwabiraba nti nagenda kunyampulukukirayo amazima kataminyizo kabazanyira naye omuntu azze ku birthday eyo akutte ne sente ziri mu bukadde atadde mu mukolo gwolwokuba oyagala likes ne views otandise okumulangira n'okumuvuma ebitaaliwo oyo omwana omulaba nze mumanyi bulungi nze ne Pastor Bugingo tuli tuti Pastor Bugingo alina ne yamuweerera nga kitaawe talina sukulu fees Muzeyi Mirundi we yatuukira okufa we yafiira ng'ebintu byamutabukako abaana yazaala bangi obuvunanyizibwa bungi salary mutono wa State House oyo mwana Pastor Bugingo yamuweererako ne ku mukolo gwe ogwa graduation yesitula n'amutwalira n'ekirabo naye njagala otunuulira omwana oyo bye yayogerera Bugingo kati oyo mwana taliiko wuwe ekyo takikoze kuffeffekka baasanze obukulu naye Desi njagala ojjukira omwana oyo nga kitaawe akyali mulamu oyo mwana yavumako ku kitaawe wano n'amulangira walagi n'amulangira obusiru n'amulangira obugwagwa n'amulangira obuwumbatuutu kati omwana yatuuka okuva mu kitaawe eyatuuka okuvuma kitaawe misana ttuku n'atuuka n'okuvuma abafamire ye bagezaako okumugunjula kasuku mukutta omusota mugugalidde mu nju be baawaga omwana oyo nga wano famire gezaako okumugunjula kasuku njagala asooke yeetondera abafamire be baameza omwana oyo buwawaatiro omwana olaba avuluga famire ye olaba ali mu kuvuma kitaawe gwe ng'owaga olw'okuba oyagala views kati olwaleero kuku kabakuvume kabakuwemule kubanga gwe yagalira omusota mu nju nze oyo mwana namweyambula misana ttuku ne mugamba ku byonvumye mwana gwe ku ngeri gye nakubeererawo ku birthday ng'egaanye ne ku kifo we mwagitegekera baali babagobye ne nteekawo embeera ey'essente birthday n'egenda mu maaso ku bye wavaayo n'onjogerera ne bwe buli baddi okuleka nga tusisinkanye by mistake siriddamu kukusisinkana mu bulamu obwa bulijjo omwana amaze okuvuma kitaawe mutaddeko kamera omwana omwana amaze okuyisa mu famire y'olugaayu abantu bennyini ab'omusaayi ogwo gwe kukolooza olubuto lwo lunene nnyo okugumira ebizibu ebyo so banange ekibi tukyogereko nga kibi nti kituufu omwana ono mubi naye nammwe mwakola bubi okukigingiriza ekibi n'okukiwagira twogere nga amazima nti mu nsi eno teri kisinga famire olaba obuli tawadde kitiibwa kitaawe gweko gwani omwana yavuma kitaawe misana ttuku nze neewunya n'omwana oyo bw'agamba nti ayagala nnyo kitaawe bw'agamba nti ayagala nnyo kitaawe omusajja yali mulamu wano kuba fe kitaawe twali tetulina bwe tumuyita naye teriiyo yamulangirako butamiifu nga bwe kyewakola teriiyo yalangira kitaawe bulalo na bugwagwa nga bwe wakola watasobola kuweebwa kitaawe kitiibwa nze nali wa Pastor Bugingo taatawo n'akuba essimu n'akaabira Bugingo amaziga kitaawe w'omwana oyo amaziga ge yamukaabira ng'akyali mulamu tasobola kufuna mirembe mu nsi eno I can guarantee that kitaawe bw'avaayo n'akuzaalukuka omanyi bamanyira okufuna bano abagagga ababagatta olw'essente ababagatta olw'essente mbuka tugende ewa Hamu batugatte bwe tunaamala ajja kutusiibuza essente that's bad ono omwana yeetaaga kuteeka ku ntandaalo bulungi bamugalamize bamukuba embooko bwe ziba ze zaabula mu buvubuka bwe ng'akula kuba simanyi yo ono omwana bino byakola si byalina okukola ono omwana was raised by a family bakufa abakulidde ku mizigo bamuweerera akola mulimu ki yeyandibadde awunuuna kuno ku tiktok omuyita kiraasi ezo ono mwana yandibadde mu ofiisi olwaleero ng'alina mu kukuzibwa gavumenti eno kitaawe yagikolerera yandibadde olwaleero ng'ali ku ddaala oba lya RPC oba ali ku ddaala lya DPC oba Buyinja Busatu nga OC station ng'ali mu pipeline kukuzibwa osekede naye azze kuno okwasaamirira nga ffe abaakulira ku mizigo nze famire yange terinaako contribution terina kye mmanja okitegedde oba nzanya Blue Move oba nzanya firimu oba nzanya katemba ekyo nkyetaddemu kunoonya bulamu
kubanga family teyina kye yanteekateekamu. Ne family kukuziza bulungi ekusomeseza ne opportunities z'emirimu mu government ozirina olemeddwa okukola. Oyo mwana asobola okubabulira ekyamugobya mulandizi. Ekyamugobya bamugobayo mulandizi. Addeyo yasale ku ministry ya landizi alabe. Addeyo yasale ku ministry ya landizi. DJ wakusukula bwino. Kibi kigwana wala. Addeyo lero lwa Monday lero lwa kubiri. Si lwa kubiri. Waliwo lwokubiri omuntu abeere waka ng'oli mukozi wa government. Nange nzuno kayanja omwasamirivu ndi mu office. Ni mu office. Kusigede. Nze njagala oyo mwana. Enkyagenda akola video ngali mu office ya landizi akakasa. Kati abantu bingi abye basirikidde eri omwana oyo. Ekitawanya omwana bwe kiba kikama maama wa mugabe watuufu. Omwana oyo bwe kiba kimutagiri yabuuka ebyokola oba alina gwe yamanyiranga yamuloga omumwa. Omwana afukamire kuno yeetonde bamuyamba. Omwana agenda kumaliriza bubi. Oyo mwana talina gwajjukidde amuyambye. Oyo mwana talina muntu yenna gwalowolezaako mirundi ebiri kati kankubuuze kikuvumya kasuku ki? Ekyakunvumya ki? Ekikuvumya abantu abakuyambyeko mu bulamu ki? Bw'omaliriza okukola video ezo olina kyozifunamu? Olina kyozifunamu? Ku TikTok kuno kuliko blogger nsinga essente. Kuliko blogger nsinga obugagga. Try go around. Nga ngenda manyira mu mulyomo olwokuba nina akayumba, olwokuba nina apartments, olwokuba nina kino. Ennyumba okyazimba na yakyuyi kimu eneserekeddwa amabaati ameeru naye oli mukumanyira abantu. Fena tujeyo ebyobugagga byaffe tumanyira abantu. Fena tujeyo ebyobugagga byaffe tumanyira abantu. Ozi mi dash sirinayo blogger kuna nsinga bugagga. Naye nali nzizeko ku kyobugagga kyange kimu ne ngamba nti mwe mundabe kwensula. Kati ozimba nyumba ya kiyu kimu olina kuzizimbira ku sente za mabugo donation money. Tomanyina kumanya obe nagwa osinzira okuvuma abantu. Oyo mwana ayinza okutulaga eriyo y'ennyumba ze. Gomwana wa mirundi gwe basomeseza olina diguli nawe okyali proud kuba nyumba ya kiyu kimu. Jowakula kusendeza amabugo. So omwana tumubulire ekituufu. Bino byonna byakola ne byali si byalina okubeera oyo mwana muteeketeeke. Alina kubeera mu pipeline olwaleero ng'akuzibwa mu bifo bya government kubanga taata we government eri mu buyinza yagikolerera. Omwana alina okwerealizinga ave mu bino ebintu byakatembe ebyobusiru bakaluvini kayanja bye bakola. Bino tubikola kubanga famire zaffe tezatuteekateeka mu kintu kyonna. Kubanga desi musajja watusinza kubuuza kye wasoma n'okimbuulira. Oli kukino for survival wezuulire muno Katonda akuyamba obeerewo. Ono omwana alina diguri. Omwana bamuwa omulimu mulandizi. Omumuwa n'embeera ze ne zimulemesaayo tayinza wadde okusala ku toilet ya landizi olwaleero. Oyo ye mwana. Ono mwana kitaawe yali mulamu. N'amuvuma, n'ovuma kitaawe. Kitaawe n'akuzaalukuka misana. Golowooza oyo mwana ayinza okufuna emirembe mu nsi eno. Nze nkubuulire nze mwana nali muyambyeko ne ku TikTok nze yamuleeta. Nsobola n'okupuleyingira audio nga ne data yamuleeta ng'okola live nze yamumuguliranga. Naye mwana byangu mu bimanyi. Obimanyi obungi. Nenga lwaki onvuma? Nkukoze eki? Lwaki toyina mukwano? Lwaki tojjukira? Bugingo yakuweerera. Kitaawo yakubira Bujingo essimu n'akaaba amaziga maaso gange. Fulanga Gashumba yali mukwano gwa kitaawo nga be babeezaawo kitaawo. Obavumye. Gwe bino ebikoli mogenda kubiddawa mwana gwe. Let's be sincere. Kitaawo yakuzaalukuka misana wamulangira lawo wala n'obusiru. Wano gwe weke yavuma ku kitaawo. Kitaawo yakola abantu ebibi bingi. Nenga bangi tebamwanukula. Naye gwe yaweerera gwe yazaala ne biri kimu kyoli n'obuyumba obwa kiyu kimu bwozimbye ku mabugo. Olwaleero weeri balimba mbu oyagala kitaawo gwe yazaalukuka emisana tu. Wana abafamile yo ne bagezaako okukuza. Bakasuku ne bakumeza amalala era ne ngamba kasuku. Ne mugamba ekyo kyokoze kijaamu. Omwana ono mumuleke family malirize ebizibu naye. Kubanga encha mugamba. Kati tebamuleseewo. Oyo mwana asobola okubeera naye. Mumuleete. Mumuleete gwe muteeke kuba mulaba kwali kuno gwe muleete Julia. Mumubuulire amazima. Mumubuulire amazima. Kyalina okubeera embwa si buloga. Kuba TikTok nze yadde muyigiriza. Naye agoba sente za AdSense za YouTube. Omuntu ali qualified. Omuntu alina contribution. Family yamwe ina contribution mu government. Oyo mwana alina wasaba omulimu ne bagumumma. Omuyita ffe bakayanja. Alina wasaba omulimu ne bagumumma. Webuuze ki ekyamugoba mu lands. Kati bwe tuba bina tetubitunuulidde. Kugamba mwana ono nti bwe baba tebaamukuba tumukube. Bwe baba baamuloga tumuyambe. Bwaba yeetaaga kubutabika tumutwale. Kuba ekituufu omwana yeetaaga genda butabika. Deshi muli kuno naye oyo omwana alina ekyamwambala bwe kitaba spiritual. Era Godfather yeetaaga nnyo consultinga mu nsonga zino. Ekyalumba omwana oyo kisoboka okuba nga kiri spiritual. Gwe family tebasobola kuzaalukuka mirundi egi. N'osigala ng'oli mirembe mu nsi eno nze nkubuulira. Taatawo ng'omusajja oyo yatoba wano bamaze okumulwanyisa mu gavumenti asabiriza wano nawali osobola okusoma. N'abo abaamuyambako gw'okutuukiriza ebigendererwa byo n'ebirooto byo mu bulamu. N'obavuma. Gumanyi
emirundi bwe yakaba amaziga gwe ku simu ya Pastor Bugingo nga bamukubya amasasi ng'oyo mwana ali na balata wali osekera mu kufa kwa Bugingo musajja yajja ne ku graduation yo n'akwata n'ensimbi enkalu miliyoni 4 azikuwanga entandikwa omusajja yasasula tuition nga kitaawe atuse ku kisenge naye nze mbabuulira oyo omwana tagenda kufuna mirembe mu nsi eno era nze saawa eno njagala abo bokka abayimirira naye namwe kibi kigenda kubalya nabagamba wano nga bakoze kibayita boys dormitory naye bagamba oyo omwana talina kyayinza kubeeramu ne kibeera successful ne bw'omufumbira mu katogo katusiriira naye bagamba mugiwe ennaku ezi nabawa nnaku 4 neeyamba n'etambula wiiki naye bagamba yagwira mu lunaku lumu talina kyasobola kubeeramu ne kibeera successful ayina ekikolimu gege amazima saagala kudda wano kubagamba nti Kasuku ayina ensobi ye bw'aba yali ayagala nnyo omwana ono teyandi mugyemu views yandi mugambye ddayo weetondere family yo ikulira Kasuku ezo ensobi zaalina ndipo batunuulidde views ku bantu dani okubayamba twagala otuyambeko va ku bana abawagira ekintu kino mutabani wo wuno Junior ayina ensonga ze ne mutabani wo Kasuku bonna batabani bo baatabuse okweweebuula kungi ninga tawo sirabawo kibawo mu kweweebuula bajja kugeramu n'ebitasaana esiraba waawo kubanga aba abantu babadde bamukwana ebbanga lyonna ate abantu abo bonna nze mbamanyi buli omu alina amaanyi ge wegali n'obunafu bwe buli kyenjagala mbannyonnyole abajubisa abantu abo buli omu alina amaanyi ge wegali n'obunafu bwe buli kuba mbamanyi era mbadde wano nga njogera ne amu umpereza message era kati nga twagala tubayite bakakane kubanga otali buli lutambane luyingiramu abaana nze nkwiranga kiba kinsiiwa omuntu bw'akuvuma n'akuteeramu abaana bo nnyo otali oluba luwanvuye luba lususse ku muntu omu oba ababiri oba 10 luba luwanvuye kati ngenda kusooka ntemeteme Kasuku kyenjagala ugamba Kasuku nti Junior talina kyafiirwa ekyo kyo kituufu talina Junior talina kyafiirwa kuvuma mu mbeera yonna gyayagaliddemu okuvuma n'akuggusa kati ate saawa zino Kasuku alina byafiirwa kyemusaba ku lwange akulinge Kasuku mukwano kulinga Junior muleke byonna ebibadde omuntu omwali ab'emikwano kumpi nga mwagala kusharinga kitanda kimu omuntu omwali nga ab'emikwano ng'ebyama byo bimunnyonnyola buli kimu kimugamba omuntu omwali ab'emikwano nga n'oba ofunye 10 amanya omuntu oyo aba mukyamu nnyo aba wabulabe singa oba omulemeddeko nze namanyira abaana bano mu mbeera yonna teri abasobola kubaze mbamanyi teri abasobola yensonga lwaki neesigaliza ekyange bona mbamanyi tojja kuba nnimba nti Kasuku omunnimbe kino oba Junior omunnimbeko kiri naye mu byonna ekikakkanya balise abadde kuno n'agamba nti Junior akakkana Kasuku muleke Junior buli lwolumba mukyala wooli n'abaana be oba okulyetinzeewo obulabe obw'amaanyi ennyo naye n'otamanya oluusi ayinza obutabukolako naye ate omulabe wo ow'emabega n'abukolako ne kireetera abantu okulowooza nti osanga Kasuku ng'ate si Kasuku Kasuku ayinza okuba akulyetingawo n'ateekawo baba kuvuma oba bakola ki naye ng'ate yalowooza nti akola content so mu byonna Junior tusooka tuggyemu abaana tuggyemu ne mukyala Kasuku ekyokulala tuggyemu mwami Sendi simanyi oba kuba siwiranga kuba mwami Sendi akuvuma oba okalina simanyi ojja kansindikira Sendi mukambwe nnyo ku Junior ayinza n'omukuba emiggo siwirangako Jenkins nga akuvuma siwira nina abantu besiwulira naye nga babeera ku pano nga baagala ndowooza kukansolinga muntu ebigambo byabwe olumu babikola ebyokukansolinga newankubadde omuntu gwe bakansolinga ayinza okuba nga kijja munyiiza lwaki bamukansolinze oba envunulo eno empuliriza y'ebigambo eyinza okwetera nti bakuvumi
nesendi ye muntu abeera ku pano n'ayogera ekintu ate nga tavumye oba Jenkins ne babeerako ng'abantu abatematema ebigambo sinnabiwulirako ebyo nti bamuvumye Junior naye baba bamuvuma ekyo si kirungi ekyo kintu kibi bate wali lwaki bamuvuma kuba bali bataata be balamba kiringa nze bwe nadda ku pano nvume Junior nze mwenyine nze aweebuuka lwaki mbavuma Junior Deni Junior bwabanga yasalawo n'agamba tuganye okukolagana mu bulamu bw'ensi eno bassebo ne banyawo tuuka n'ogamba nti si kyasobola kukolagana na maama Fiira kanange ntandika obulamu nga wenakera ku makyanga Rosette agambye nti nkwoyo okufugibwa maama Fiina buli kyenkola maama Fiina buli kyenkola kantandika obulamu obwange teri kiyinziza ku social media kuvuma Rosette olw'okubanga akoze ekiki ekyo kiba si kirungi Junior yasalawo ne yeezimba nga ye wadde mboba yeezimbye atya nga bwagambye mundeke nnyumirwe ekyokulala kyensobola okwogera be bantu abagamba nti Kasuku yazimba gundi tama mirundi sagala kwogera ku Shalom kuba Shalom oyo mwana ndowooza yayogera ebintu byabayagadde mwana muto ate naye akyatambuza obulamu talina nnyo mutawaana bwe tugenda gamba nti oba kino kuba Junior yakyogeddeko wano nti bamuyitamu ne bamusetinga naye kyesimanyi kuba Kasuku tasetinga Kasuku yeetuukira ekyo nkibaddamu Kasuku yeetuukira n'ayogera ekigambo nekikunyiiza n'oseka oba n'omulumba naye mu bulamu njagala kwogera ku kigambo nti waliwo yazimba Tamale mirundi senior ekyo kifu Tamale mirundi senior teri ya muzimba mwenna abali kuno muzaaliddwa nga Tamale mirundi ali ku mpewo Tamale mirundi yazimba erinnya lye nga muvubuka muto mpaka lwavudde mu nsi muno omuntu akugamba nti akuzimbye yakuwa n'ebyokwogera kati nga nange nzira kuno nga Deshi nza akuzimbye omuntu yatandika social media nga mwena temunazaalibwa nga mukyali bato naabanga munnamawulire wa president naabanga buli kimu akyogeranga bwakirabye nga tatidde kati ate mwaba amuzimba tekisoboka ndi omu Junior yajje nze yavuga Tamale mirundi omutwala mu State House namujja na ku bintu bye kugamba nga ali awo ne bamutuma ne mutwala kitegeeza yali alina ebigambo ebyamakulu ebimuvaamu ebyamaanyi ennyo kati ebigambo ebyamuvangamu byonna byeyayogera byonna byeyabulira kuba abantu balina ebyafaayo bya Tamale mirundi abantu abakulu abafaanana batya eyo ligasi yagirekawo mpaka ffenna tulivaawo n'agirekera n'abaana be lwakubanga abaana be abamu basirise teboogera kati Junior yavaamu omanyi tubaamu mu famire tubaamu ne saddaaka ya famire nti ono ye saddaaka w'amawulire naye ng'ekikwatagana ne Tamale mirundi okuba nti erinnya lye lyakula Kasuku agenza okula ng'erinnya lisangawo erya Tamale era y'ensonga lwaki yamunoonya kati ne Junior n'ajjira ku lukoba lwa taata we bagira ku lukoba lwa taata we n'asisinkana nga Kasuku si ye mukulu ennyo okusinga Junior Kasuku naye muto lwakuba mulaba kunene naye mwana muto deni ne bakonekitinga ne muvubuka munne bakwataganya obulamu basetinga obulamu bagende mu maaso ekyokulala njogera ku Junior si munaku abantu abasinga bagamba Tamale mirundi yafa nga talina kyalina bamikwano Tamale mirundi yafa nga alese ebyobugagga ebitanaba na kulowoozebwa nti binaagabanyizibwa kitegeeza Junior tali bubi ali bulungi naye bw'aba ali bulungi ate asaanya awe n'abala respect omanyi ekintu kye bayita okulangira si kirungi ekintu kye bayita okwogera nti omuntu ono teyali bulungi yali bw'ati namuyamba kino namugwira kino si kirungi ababitugamba ebakajubi abaagala olutalo lukulenda lw'emmondo wano ng'abagaba neemukakkane kati mu byonna mu lutalo luno kuba Junior si mwavu tujja kwogera ebigambo abantu bibanyiize
ne bwasalawo n'agamba ngenda kutunda ettaka lino bampe milioni 15 bampe milioni 3 bali bamuwa sente naye wakati waabwe babiri olutalo luli wakati w'abantu abo Kasuku ne Junior naye nga bamanyi gye balina oddumalira si ku social media bamanyi gye basobola oddumalira si ku social media naye olw'okubanga buli omu ayagala alage ku munne amaanyi ku social media y'ensonga lwaki olaba bino y'ensonga lwaki olaba bino Junior tewali kikuteesa ku social media kuttunga gy'omayire entalo zo ne Kasuku mumanyiiyo naye omuntu bw'asirika teyejjusa olina asinzira kunaga bijjamu kuba mpaka lwe naamusuula ku ttaka okuba ani gw'otaaleeta okuba ani gw'otaatandikirawo kapito okuba ani gw'otama gye yava ani gw'okuba wajjamu kuba akulemereka kutukire mu ndira akugamba naye akulemereko ddala kati internet kwe kuli abantu abataagala mirembe abataagala kuwira balina ssanyu abataagala kuwira beeyagala abataagala kuwira ki mpadde mpulira Junior agagamba nti ono bw'avaawo n'agende wa iripazo n'amugamba ebigambo birala niyo n'agamba kati okonfaminga otya nti ebigambo bye bakyusa ti gundi yangambe kino bituufu wa Junior oli musajja mugezi okonfaminga otya oli ayinza okuba ayagala kubatabula njagala mbanyonyole ekigambo kye bayita omukwano sitaani ayingirawo wakati bw'ati ayinza obbazanya trick ogenda okutegeera bwoti nga sitaani yali abazanya nga tukyalina bwe weetonda mami yogera ku mukwano awo kwawo nnyo ati kati kyetwogerako gwe mukwano bw'otunula mukwano gwa Kasuku ne Junior bwe gubadde ebbanga lyonna bwe babadde batambula weesigadde mukwano gwo ani mukwano gwo mutuufu mukwano gwo omutuufu akuwakanira mukwano gwo omutuufu abeerawo mu buli mbeera mukwano gwo omutuufu newe oba omuvumya ekigambo asooka ga oba nvumya atamidde akamukuma enkya mubuuzi omukwano omutuufu deeshi gubaawo mu buli mbeera yonna era omukwano omutuufu gwe babuuzaako nti Rosetti omukazi waya kweziri mulumbe abamanyi bwe nasuza abamanyi bwe nalidde abamanyi buli kimu kati Junior ne Kasuku babadde sinaba mukwano mirundi ng'akyaliwo ng'ayogera ne bwaba bwe yali ng'omulamu gaga ne bwe banvuddeyo Kasuku gwasobola omulalu ono kati essaawa zino baawukanye beeyuza nga kitegeeza nti wakati wammwe abantu mu nsi muno muleme kwesiga bantu wabuli kyama ky'ofulumya eri omuntu gw'oyita mukwano gwo lwe muliyawukana kigenda kufuluma kye ŋŋambe Kasuku nti kati ono mwana talina kyafiirwa kuba bamunyigirizza ennyinda eyagala kwabika ajjadde kubawo ajja kubawo ebigambo n'ebitali bituufu ajjadde kubawo so nze kyembuyiramu abali ku intaneti nti ekigambo kye bayita omukwano kirungi tetujja kubeewala naye distance kijogabye ku mukwano gwoyo kuliraana ennyo distance eyo gyogabawo ekuyamba nnyo eyinza n'obutatuusa muntu mu ssabo kkuluga kuba kati kyana eriwo kati bwe lwolaba mukwano gwo nga mweyuzizza nga mweyabizza nga mukoze eki manya n'eddogo lijja kubaamu bw'oba tondoze nze nja kukuloga omuntu okugamba dde ekintu gwe ne bw'ofa sikuziika kinene omunaaga nti gwe ne bw'ofa n'omwana wo kati kinene aba alina obusungu bungi naye ng'abantu aboogera ebyo dde nze kye mbamanyiiko nti bwe bati so ekigambo kye bayita omukwano ekisolo kye bayita omuntu ekisolo kye bayita kuliraana muntu bannange kibi desha abantu tebandibadde bubi abantu tebandibonyebonya abantu tebandibadde nabalabe naye mukwano abantu abatuyiranye babi abantu abatuyiranye tebagala kulaba nga tukolagana n'abantu abantu abatuyiranye tebagala kulaba nga tukolagana n'abaami baffe abantu abatuyiranye tebagala kulaba nga tuli mu mbeera nnungi kwegamba abantu bakyamu nnyo tubisomesa wano enkya n'eggulu nti teweesiga muntu lwolimanya nti omuntu mubi ng'akuvuddemu kuba ono mwana Junior bayita manyi nti Kasuku asobola omuvaamu ne Kasuku yali alowooza nti Junior tasobola muvaamu ne ekisolo kye bayita omuntu wawuliddeko wakati wa Kasuku ne Junior nti bo bennyini beesigulira olutalo owulira abantu n'ogamba Salomu akole bw'ati n'ogamba Liripaza akole bw'ati n'ogamba gundi akole bw'ati ne Kasuku n'aleeta n'akugamba
nti oyo omwana bwe namukubira essimu ne bagamba gundi nankubira nangamba bwati bantu bantu so nze kyensaba byonna bitambulira mu kisolo muntu ekintu kye bayita omuntu desi teri ayinza kukomya teri ayinza kwavuwaza teri ayinza kukola kintu kyonna nga takuliranye kilomita nga temuli temuwuliziganya omulabe wo yenna bw'owire ejjinja nga likubye tosooka kutunula eri kalinganza alina olusuku sooka kutunula wano ne ŋŋaani bw'olaba omuntu nga akujjonkera oba akulumba osooka kutunula kati kasuku kyeyandisa osooka kutunula ani atabula ono omwana Junior mikwano gyabwe nga bwe bali wakati Kasuku ne Junior bakulaakulana bagenda mu maaso waliwo awo sitaani ayingirawo wakati n'abuuza bano balagawa nino batemamu era yabatemyemu kati ebintu biyingiddemu nakufa Kasuku eri awera ne Junior awera era mbadde njogera wano nempaga bannanga abaana bano kwegana yatamwa nagaze natamwa abo abantu batabuka mu ddakiika bbiri ne babanga nsolo naye ng'ekitabula byebigambo ebibeera wakati waffe beshi mama fena yagambe bwati beshi mama fena yagambe nti kino gundi yagambe nti kiri era nze kyevola babaana abo kati kanjogereyo kano abaana abo bafuna obutakkaanya abo era ne Junior akimanyi bonna ne mbeesonyiwa Junior wuyo ojja mubuuza nze Junior nga njogera nene essaawa 5:06 naye bafuna obutakkaanya nagamba Kasuku ajja kulowooza nti ndikusaidia Junior ajja kulowooza nti ndikusaidia Kasuku kansooke mpumule ku Junior ne Kasuku kamuwummule bonna ne mbawummula era okujjako nga kizibu nga Junior afunye ekizibu nga kinene ekyo kiba kinkakatako kuba ndi maama wa Junior mu mbeera yonna ekizibu ekinene mba nino kiyingira mu mbeera yonna era ne Kasuku tugenze okuddamu okwogera wano nga waliwo embeera etuuse ku ntambi nituddamu okwogera naye bonna naye bangamba nga sina bwe njagala kuluzinga ne ngamba abantu bano bonna babiri kambati lwaki saagala mbeere wakati wa Junior mbeere wakati wa Kasuku ate ntabule nze mmanye ekigambo kye bayita ekigambo nti omuntu asobola okutemako ekigambo olaba ne mama Fina yaŋŋamba eti oli bw'oti olwo ekyo kiba kigenze nno mukwano so kati bano abaana tebannatuuka mu mbeera yeyuzayuza nnyo nze nsaba busabi Junior nga bw'ogambe nti nze stopinze okwogera ku Kasuku taata mbadde nkusaba stopinga nkwegayiridde stopinga okola ebibyo kuba ebyokola olina bingi Kasuku ayinza obutaba na budde ng'onaabo mwesonyiye abajja kwesonyiwa tasobola kulemerako kati Kasuku naye yeesonyiwaani Junior deni baba bagadde okuzaawo omukwano ababazaawo we bali tetunnafa mirundi yafa naye naffe tukyaliwo hamu waali Yasini waali maama ekyengera waali muzeewo oluganda lwammwe tekigasa nga mwawukanyi okitegeera naye kikwatagana n'abantu mu nsimu n'abantu bakyamu abantu tebagala kulaba muntu yeeyongedde waggulu tebagala kulaba muntu akulaakulana tebagala kulaba muntu kwegamba omukwano gwa Kasuku ne Junior gubadde gubaluma abaana adi batuwa ku pano yabwe ne banyumisa ne bakuba olwayi lwabwe luli baalinga bakyali bonna abavubuka baliri pazo baani bantambi baani ba Shalom nga banyumisa naye kati essaawa zino buli omu ayita munne kisiraani ate nga kyolina okumanya nti mu bino ebintu mu lutalo luno nze mbabuulira nti Junior ajja dduwangula lwaki ti Junior talina kyafiirwa okulwanira mu balalu oteekewo emmotoka yo tandika oga nti ojjayo omugga okukuba omulalu mukwano ani afiirwa kuba Kasuku alina amaka alina n'omukyala alina n'abaana Junior akyali mu future yeeyongerayo kali naye agamba saagala kuntuulako so deshi nga bw'ŋŋambe nzije nsuubira okuba nti Junior akitegedde ne Kasuku akitegedde ate bali abantu abakusiba na bate kubanze siwirangako mwami siriwulirangako mwami Sendi ne Jekenizi nga bavuma Junior mama tweyanziza nnyo era nze nkusuubiza nze maama omanyi siri muntu mubi era maama ebigambo byombi nga bikulu actually leero mwami Tamalu yafa today nze maama mbeera mu maziga wano ewange neesonyiwa abantu naye Kasuku yankoze bubi nnyo maama sisobola kusonyiwa Kasuku
ekyo sigenda kukikola saagala kuddamu kulaba Kasuku mu bulamu bwange wabula Kasuku aneesonyiwe Kasuku aneesonyiwe ajja kunfunamu ekintu ekibi sina kye namubbira twabeerangawo mirembe netuuka nennemererwa ng'omuntu ng'ebigenda maaso sikyabitegeera nentambula nenyenda nenkola YouTube yange nenkyaza abantu bange yasigala aleeta abantu abanvuma nenkwata essimu nenjimukubira ne mugamba Kasuku lwaki oleeta abanvuma nja kutendewalirwa naawe nkuvume ate kyesaagala gw'oli muganda wange embeera nesigala ng'egenda maaso nga nsirise embeera egenda maaso mpaka recently bali baagala okunsiba emisango gyonna gye mbaddemu ng'omuntu obeera yeeye emisango ne gijja ate n'omwana kwasa ayina musango Kasuku yanzirako nanjubisa nakola buli kimu ne nga muganda wange ate yasanyuka bansibe nze maama kankubulire Kasuku ne bwafuna accident nga bwe tubadde nti oba yalwadde nze badde nvuga emmotoka yange nenyenda kubanga muganda wange naye Kasuku namukyawa ekyamazima ddala Kasuku aneesonyiwe simuyinaako namwetondera newano maama walaba Kasuku nga mwetondera video tewakalaba era mukulu wange yasiini oyo ye yankubira muganda wa Amisi nangamba muto waffe ekimala kyoyombyeko kimala genda wetondere Kasuku ebyo biggwe era nangamba omala okumwetondera mukubire ne ku simu maama nakikola ne mugamba muganda wange Kasuku nsonyiwa wemba bambi nina kye nakola nendowooza ati bwanalaba ka video agenda kunkubirako tya muganda wange ebiriwo byaliwo kati tugende mu maaso teyakikola wabula yadda ku channel kwabeera oyo namumala abadde anoonya namubulookinga egoism mama sikyasobola Kasuku Neko toza nti waliwo ababatabula. Toza Junior nti waliwo ababatabula gwe ne Kasuku. Era nze Kasuku mumanyi edda tetwabanga ne buzibu. Era nga nzija ne tushootinga ne taata obimanyi byonna ne tushootinga buli omu nadde we kwanze Kasuku simwagala ku set. Mama nsobola okwebizaawo ekyo kimanyi. Ne Kasuku namwagalanga muganda wange. Era akabaliza. Era Kasuku tasobola kuyimirira watu daga Junior yanziba. Oba Junior yannemesa kino. Naye natuuka ku mbeera nga abantu abamu baakolagana nabo bayita mikwano gye. Ate nze tebanjagala. Okisegera maama omuntu nga mukwano gwo nga muganda wo nenga alina abantu atalaba obubi nze mbeera nenjivaamu ninga wange kankite munsi waliwo kyokkiza nogaa kiganye nenkola YouTube yange ate nasigala nga Kasuku ate aleeta bali banvume kati maama oyagala nkole ki oyagala ntuulaawo nsirike kati nze ndowooza nze ngenda kwogerako ne Kasuku then buli omu aleke munne buli omu akola ebibi maama kyensaba era kyenjagala era bulijjo kyensaba Kasuku andeke tambuulirira ngenda kwogerako naye kitange era ngenda kuddamu bigenda siini bagenda kuvaako agenda kuva kasanaawo n'amuvaako mugenda kwesonyiwagana buli omu asonyiwe munne ekintu ekyasinza okunyiiza yagai gwe mutabani w'omufu Kasuku asobola okuyita nze asobola okupita mutabani w'omufu Kasuku nyina namukasa mutaana gye yeebase waliwo ayagala okufiirwa omuzadde Kasuku n'atandika n'okuŋŋamba nti gwe kitaawe yafa kati move on Kasuku asobola okumbulira enkukubaga gye nkukubagira kitange Kasuku asobola okuyimirira oyo nambuulira engeri gyalina okungubagira mutaamale Kasuku ambeere wala ekyo maama nkubuulira teri muntu agenda kungatana Kasuku tekiribaayo mukabuli n'emuggulu Kasuku andeke ayimirira mbulire mbugwe kati okabye ekibala taamale yannuma yali kitange nafiirwa omuntu gwensinga okwagala mu bulamu bwange Kasuku aneesonyiwe tugenda kukubagana bubi nnyo saagala simpasize saagala magezi ge mbeera wange nze maama waliwo leero kitange lwe yafa sikoze nakola weekend saakola nasaba live saagala kuntabula nze nakuwa abantu Kasuku aneesonyiwe yafa it's not something kyoyinza okuddaawo olangira omuntu gwe mutabani w'omufu luyale ekyo tekigenda kusoboka ekigenda kusoboka he should just leave me alone ndi musiru ndi mulalu sitegeera ne tatange bamugamba nga mulalu ebyo si bipya gyendi yagambye ndi musiyazi ebyo byonna nabitegedde ndi mubi ekigera ndi mubi bambi nakikiriza kati lwaki taneesonyiwa natuuka n'okunnangira sente ze yampa mu ddwaliro nze sigamba nko Kasuku ansasulira eddwaliro maama gwe watuwa sente tewatuwa maama mu ddwaliro maama kwoli kuno nze yasindika nensindikira maama exactly mukulu wange nina kati Kasuku atuuka okunnangira oyo namuwa emitwalo a million ono namo maama tuzze ku mbeera ey'okwerangira
nange Kasuku mulangire byonna bye mukoledde mulangira ate embeera ze nali sagala zituukako by the way kusigira maama kwanga biswaza biswaza ebyo biba tebisaana maama tuula ne Kasuku akule Kasuku akuze musajja mukulu ave mu ntalo z'obwana obuto buno obwa TikTok kwasinga emyaka lwaki abatankubira simu nangamba muto wange nkwetaaga kusigira maama nti muto wange Junior maama gwe tonkubira ngo neetaaga nti wano siri musanyufu naawe era maama nene maama onkubira nungamba Junior mutabani wange wanunga saakusanyuse ni Kasuku era ne Kasuku mugamba ano Kasuku sisanyuse ne mugamba Kasuku wano sisanyuse munnange oyogeddemu bwoti okitegeera na kugamba wano nakyogedde nti lwakubanga bakasazemu bwe bati era naawe nenkukubira ne kugamba nedda Junior wano wayogedde bubi era nongamba maama ekyo sigenda kiddamu so embeera gye twagala